abatuuze abawangalira mu bitundu eby'omu Kigogwa ku luguudo lwa Bombo Road baagwamu enjega oluvannyuma lw'ekimotoka ekitambuza amafuta okwerinda eggulu ennume y'ekigo ne kikwata omuliro ekyaviirako abantu ab'enjawulo okulugulamu obulamu n'abalala ne babuukawo n'ebisago eby'amaanyi. Kati olwaleero Poliisi y'eggwanga ng'eyita mwogezi waayo Lusoke Kituuma evuddeyo n'erambulula ku muwendo gw'abantu abaakafa bwe kyenjega eno eggwawo. Of October, we handed over the remains of victims who were recently burnt in the Inferno. Now, as you are aware, we had to undertake a DNA process. Now, yesterday we had reported that 24 individuals had been confirmed dead, but later in the evening we registered more 2 deaths. So as we speak, the deaths from the Inferno stand at 26. Where 20 are male and 6 are female. Kyokera poliisi etegeezezza nga bwe yatandise ebikwekweto mu Kampala n'emiriraano awamu n'eggwanga lyonna kw'abo abatambuza ebiragalalagala gamba ng'enjaga, amayirungi n'ebirala kye bagambye nti kiviiriddeko abavubuka okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka. Abavubuka bwegendereza obulungi kati nga abantu abasula ku bypass abatunulidde bypass n'abantu abakolerako. Tulina abantu abakolerako bayina gardens z'ebimuli. Bano abantu musobola okubalaba ne mubategeera ne mutegeeza security, because batera okugwikiriza abantu ababa bali ku road run, abantu abali mu mamotoka. Usually wabeerawo ka jam, emmotoka zitera okufuna omugoteko. So abantu baba bogerera ku masimu, abalala baleka emmotoka zaabwe nga tebazilookinze. Abavubuka bano bajja ne bazigulawo ne babba laptops ne babba amasimu. Oluusi n'okkuba abantu ababulijjo ababa batambula. Bano bategeezezza nga bwe baliko abantu be baakutte mu bitundu by'omu Kampala n'emiriraano era nga bano obudde bwonna balindiridde kutwalibwa mu kkooti olwo beewozeeko ku misango egyo egibavunaanibwa. Twakola ekikwekweto ku Northern Bypass ne Kigowa 1 ne Bukoto 2 parish. Twakola operation eno nga tuyambibwako abakulembeze b'oku byalo ebyo era ne tufunayo abavubuka 21 n'enjaga era nga bano bonna tubatwala mu kkooti. Ne tukolayo era operation endala nga 25 October mu bitundu bya Kamuli Lubaawo zone, mu Kireka Railway zone ne ku luguudo lwa Kamuli Road, Namugongo Road ne Kireka Central zone. Martin Bosakali Subula, DreamTV, wano ku kitebe kya poliisi Naggulu.